At first I was a Muslim. Kati this day ndi born again, ndi mukyala mulokole. Osabira luda. Watch church Nansana. Ova wane ekitende n'ogenda e Nansana. Yeah. Nga njagala enseetegeere y'omwami Pastor Wilson Bugembe. Yes, yali kuba amaze mu church 2 years. Yali like ngalaga action yentya nga onoga nti ngenda dating oli omuwala banga mukwana naye ntidde okweyogerako naye ngalaga action is. So nze ba pastor mbawe ekitiibwa kyabwe. Simala gakola ki ga muzanyirako kuba pastor ayina aliko ebintu bibiri. Bw'otamuggyako omukisa omuggyako ekikolimo. Kati bw'omuzanyirako bw'otyo kuba olabye nti action yalala nti alaze nti akwagala n'ogenda n'ogamba nti yes. Oyinza okugenda n'ekikolimo oba oyinza okugenda n'omukisa. Kati nze nabikwata mpola n'embikwasa Katonda naye nga bw'anaaba atuusiza ekiseera nti anjagala. Ndi muyimbi anampita ndi muyimbi anaakolawo ekiraga. Kati so yakola ekiraga naye n'abawala bandi bubi. Yeah. Anti kati nga bw'onoogamba nti ente ebeera mu kiraalo, ente bw'enyirira nnyo oba nga bagirabirira bulungi, kawawa ajja ng'agigwako tomanya gy'avudde agigwako mungi nnyo. Kati so kawawa andi bubi. Bw'okijjawo okubeera ng'olowooza Pastor Wilson Bugembe akwagala? Kati evidence we nakitegeera nti yayananze. Bayingini abankubiranga amasimu n'angamba mukyala w'emmere kuba erinnya lye bampita mukyala w'emmere ujja tuwolyawo tukweka bbaawo Bugembe Pastor Wilson oba kitegedde nti genda ku NTV ogawulire lyeki yebbaawo. Essimu zankululwa zaali essimu calls 50 nga ne abaclients bange abagenda dda bankubira. Nanjagadde Pastor Wilson Bugembe omutima omulungi n'obwetwaze we yakikola n'avaayo n'annanga yenze mukyala we akimanyi nti n'abawala abalala baali bamwegwanyiza baali bangi ala akikolera eddala akituukirize ave yampase. Buli wentuula mpulira eddoboozi mubire birija Mwoyo alinaffe buli ekirija mulimu ebirungi bikanfumbirwe ggwe kuba Mwoyo alinaffe.